Ng'ennaku z'omwezi 28 omwezi oguwedde, abasirikale ba poliisi abali batambulira mu mmotoka ekika kya drone bava mu mbeera ne bakuba amasasi mu mmotoka y'ekika kya tipa eyalimu abantu 3 era gye byakkira ng'essasi erimu likutta omukyala Viola Nansereko. Bagamba warning shot zambuka mu bbanga banayi eryo lyambuse mu bbanga essasi. Bweyabadde okutuuka onaalyoka kubawa amasasi ng'akuba emmotoka. Nansereko essasi lyamukwata ku Liiso n'addusibwa mu ddwaliro e Mulago nga biwala ttaka. Wabula bwe bukeeredde ng'ennaku za Nansereko z'alina okumala ku nsi ziweddeko oluvannyuma lw'essasi okumementula amagumba g'omu mutwe era kitegeerekese nti essasi lino lyamuyingira ne mu bwongo. Eriiso lyonna temuli waliwo kituli kyereere. Embeera ebadde ya kiyongobero ku kyalo Bukasa Ssentema mu disitulikiti y'e Wakiso. Omulambo gwa Nansereko we gubadde gutwaliddwa mu kifo wennyini we baamukubira amasasi babadde akola nabo okumukubako eriiso evvannyuma. Kitale kya mwana wange, kitale kya Nansereko. Mu kifo kino wakumiddwawo olumbe era n'abamu ku mikwano gy'omugenzi balabiddwako nga bali mu maziga. Eriya Tamalebba w'omugenzi atubulidde ku ssaawa ezasembyeyo omugenzi bwe yabadde alwana okusigaza obulamu. Ng'olaba ayogera n'ate accident n'etooka nga tasobola kwogera wonkatanda kuba mutadde avaako bwe byalwana aveeko n'atuuka nga wakusiba miguwa atuse ku accident nga ya oxygen n'oxygen alemererwa naye nga abo abaamukuba tebalina kye batuyambyemu yadde. Abatuuze mu kitundu kino bakukulumidde ab'ebyokwerinda olw'okweyisa ng'ekitagasa ne batuuka n'okumalawo obulamu bw'abantu ate abatalina musango. Emmundu ezaali tukuumi ate bazikozesa kututta busi. Emmotoka baagireeta embeera yonna ebaddewo mwagikwata mwagiraba ne tusisinkana obuzibu omuntu apaakinze ali wano bw'ekimukubya amasasi ago gonna gaaki emmotoka ne bagikuba amasasi 9 ng'ogoba omuyeekera. Kyokka tabanavaayo nakunyonyola ku matiza bano abagenda bakalakala n'emmundu mu mmotoka eziyitibwa zidroni be baani. Nansereko si yeekattiddwa ne Kakiri balina omulenzi bamukuba amasasi ne bamutta n'aziikwe Kakiri Nansana ne bamukuba amasasi ne bamutta. Kiki ekigenda mu maaso? Tulina gavumenti etakyagoberera mateeka. Kiruma obulwana ekyokwogera mu maaso ga poliisi kamera weeziri zitunula wonna incident eno we yabeererawo n'ekyamazima nga bakyakugamba nti no tebalabawo kituufu bano be baakuba be bakyamu. Ab'enganda z'omugenzi bawanjagidde ab'obuyinza okukola buli kisoboka okuwa omugenzi obwenkanya mu ngeri y'okukangavvula bamutuusa ku kino mu ngeri esaanidde. Sikiwa nti tunaafunye obwenkanya kuba ku wiiki 2 omuntu gw'osuubira mu kaduukulu okuba nga atudde wali ku katebe. Omuntu afudde tuli mu bulumi bungi Mukama bw'atyo bwe yasazeewo. Kigenda kundeka mu kiwonvu eky'amaanyi ekyokukuza omwana abadde amanyidde maama okutandika okumumbuuza nti no maama aliwo ekyomugamba sikimanyi. Omugenzi alese omwana omu nga wa myaka 4 era ono gwe yali asitudde mu kiseera bwe baamukubira amasasi. Okusinziira ku poliisi abasirikale 3 abeenyigira mu ttemu lino bakwatibwa ne baggalirwa. Wabula abatuuze balina okutya nti bano bandituuka okuyimbulwa nga tebaguddwako musango gwonna olwo omuntu waabwe n'alemererwa okufuna obwenkanya. Nze Ronald Kitanda, BBS Telefina, wane Bukasa Ssentema. Kitalo nnyo nnyini ddala katusuubire nti poliisi ku mulundi guno enaasitukiramu